tutuusa ku middle status income n'okutuyisaawo ffenna nga bannayuganda okusooka kwe kuyaayaana okutuuka ku level gye twetaaga nga tutandikira mu maka gaffe ffenna. Ekyokubiri kwe kukola ennyo and working smartly. Tulina okuba nga tukola smart. Ebintu bye tukola tumaze okwibalirira tujja mu kifaanana kitya tutunda tutya. Ekyokusatu is the commitment, okwewaayo n'amaanyi gaffe gonna kubanga kintu kigenda tutuukako nga accident. Success is not accident, success is a choice. Obuwanguzi tusalawo busale okubutuukako tebugenda tugwako nga lukisakisa. And finally tulina okuba nga tufaayo nnyo to take responsibility. Tumanyi kino kikwata ku ffe, si kya mbaka wange wa parliament, si kya Swanso. Abaka wa parliament bajja kukola omulimu gwabwe, president ajja kukola omulimu gwe, naye okutuuka awo you must be responsible either for your poverty oba eri okkulaakulanako. Basabwe ne banyaabaibulira tugenda kubeera ffenna nga 17 ku Sande nga tuzimba ekereziya w'Omukama awo wabulera sa parish. Nja kwebaza Father Kalagala ne bwana mukulu waffe, nja kubeera nammwe nga tumaliriza ekereziya yaffe eyebulira. Mwebale nnyo badde nsaba Katonda abakuume. Ayi Ssaabasajja Kabaka wangala. Ye Honorable Godfrey Kiwanda Subi wabale nnyo Kungal Mahad Adam agambe mwebale Kato Henry Namasuba Major General Geoffrey Kasigazi tumusiime Deputy IGP Jambosa webale Sali Isaac Case ali Nansana jambo Honorable Kaya. Abatulaba ebintu bya nyingiza bino tebiri mu in-kind contribution oba ebikwatikako era kye kitawanya naffe mu by'obutonde. Omuntu omugamba omuti ogwo bambi gulekeewo nakubuuza ngufunamu mmeka. Kati weesanga wano district singa Zombo ze zimu ku district ezisinga okuvaamu emmere naye ate era n'abaavu gye basinga. Ekitegeeza nti tulina okwebalirira ku 10 kyennyini ky'okwata mu ngalo. Obulamu bw'olina, amatoke g'olya, ebintu ebyo byonna birina okuba nga bivaamu ssente. Era tukyetulwanako nti omuntu alina omuti asimbye kalituusi oba asimbye eki alina okuba nga abaana be bayanguyibwa okufuna school fees. Projects ngeze ezisasula omuntu olw'okukuuma obutonde bw'ensi zirina okujja. Oliyo awulira emirembe nti omuti nguleseewo naye nfunamu. Si kuba nti ow'ente ye atunda ente ye n'afuna school fees ate gwe omuti gulekeewo obeere mwavu. Embeera eyo erina okukyukamu. Era bwe tuba twegeraageranya n'ebitundu eby'enjawulo. Okwegeraageranya Yumbe ne Arua, lwaki tugamba Yumbe oba n'Embarara oba neki kubanga ebitundu twawukana. Naye nga njagala okubategeeza nti engeri gye tukulaakulanamu yeetaaga okutereeza. Gw'obadde okimanyi nti mu kiboga ekifo kye bayita Kalungu ekisembayo eri ekiriraanye eŋŋoma lita y'amafuta nabaddeyo ku Lwomukaaga ya $1,000. Era awo wentumirira abeeyo mwenna mukulu Mwesigye Katalama na mwenna ab'emuyenje. Embeera si nnungi naye bye tusobola byonna okukola nga tetusaasaanyiza tubikole. Tusobole okulaba nga twebeezaawo mu nsi eno. Batumiddeko mwenna ab'omu kikuubo, mwami n'omukyala Kaya, mwebale kunzaala na mwenna bannakiboga musule bulungi. Webale nnyo Honorable Christine Kayas. I salute Honorable Romshana for his unique way of analyzing issues today. Senyonjo Gerard Namulanda Kaukuntebe Lule Brazilian naawe oteesezza Sekidewuma Lolintebe naawe enkulabye. Munsasira I can't read the messages in the interest of time. Honorable Luttamaguzi eddakiika emu egamba nti bye Joshua Musasi Nsubuga amaze okubukawala mu ntebe. Kati nze nsooka kugamba nti mukulu omu agenze n'agamba wano nti abadde agezaako nnyo okusomesa mukadde we nti abantu tebasula na mbuzi byadda anti gamba byadda n'amugezaako muga naffe olutalo lw'oliko lwe tulimu okusomesa abantu abali mu nsiko z'eruweru ne bawamba eggwanga lino okwejjamu enneeyisa y'omu nsiko ey'obubbi obutemu obutawa mateeka kitiibwa. Mmanyi nti mundaba mu abava mu nsiko z'eruweru ne muwamba ensi yaffe. Olusikosiko lubaveemu olw'obulyako obunyakuzi n'ebirala byonna ebyeyisa omuntu ng'ali mu nsiko. Njagala kusembya ekigambo kyange kino. Ffe Abaganda tulina olugero olugamba
nti obutiko bwe buba bukukonyeeko ng'obufumba ate tusaba bijanjaalo. Ensi ebeerawo mu kwewola nga ne budget ya Uganda almost half of it sente twewola neewole tesobola kutuuka mu middle income status. Gwoli waddembe okukozesa engalabiyo ne bakuzannyirako ng'oli middle income status naye neeriko akabinja akayita in fact kali mu super. N'olwekyo kino nkisaba naddala bannaffe abaasomako muwabule eggwanga nti bano tebayogera bintu bi practical wabula bali mu politics 24/7. Njagala sebo mukama wange kusembyayo ekigambo kino nga nkiggumiza aba boda be mugoba mu bakwate bulungi. Kuba kwewandiisa government ena commitment esasuleyo sente ze mubasaba naye okubakwata piki zaabwe ne mubawambako abasinga piki bajjayo za loans. Tumanyi nti mulumirirwa nnyo Kampala era muli bakitalo bagenda baziika ku City Square naye mwekube mu kifuba nti ebiro bye tulimu si bya bulijjo. Sebo njagala kuyozaayoza nange father waffe Sengendo wali ewaffe Nakaseke. Sijja kubaera nammwe ku Sande ngenda kubaako wendi n'olunaku lw'enkya abasomesa baffe ab'e Nakaseke bakuza olunaku nja kutuma eri ewa father Sengendo chairman Mutibwa ne ku lunaku lw'abasomesa ab'e Nakaseke nkya nja kutuma chairman Nanjwe. Amina. N'aba 7 sida ab'eggangu ku lw'omukaaga nja kutumayo mukulu Mutibwa nkiikirire neyanziza nnyo nzikiriza nnyo ngera okuyozaayoza ayisa abasajja Kabaka olw'okutuuka ku mazaalibwa ago agenkaga mu 7 ga Sande agenkaga mu 7 ku Sande no nga 17 amaaso ku ggwanga ayisa abasajja Kabaka wa Buganda wangaala Buganda. Mbebaza